Justin Namere oyina level oli oyina level wotuuse sawa zino oli MP right atengo oli minister kitegeeza oyina office yo kitegeeza oyina woli abakulwanyisa bagenda vaayo omuntu ne bwalikera ku makya n'akusa mbadde nsaba maama Justin Namere toddamu tokola reply kolera Abannayuganda kiwakolako kimala saawa zino yambala ekintu oyo ninawe namuleka twabadde mu kamera yabuukabuuka yeyeetala bali mu kamera bali ku interview naye ng'abuukabuuka mu kamera bwadde nalabe mu byonna talina mpisa taata ekyo sinaliyo tugirabyeko kati taata tengetenga avuddeyo mujjukirako taata wa Champion Gudo Champion Gudo Fresh Kid Champion Gudo yali wate yali kufangoni taata wasiwe yamutwali yes Fresh Kid sinaliyo zizze nnyo abaana okufuuka baserebu ate ng'era bakitaabwe be babakwati njiita nsaalu taata lwaki togenda n'okola n'ova ku bintu by'omwana tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala washa nava namatuva nange mwasibye mutya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basiraamu mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala ate nga twebaza abantu abatulabira mu bitundu ebyenjawulo abatulabira Uganda abatulabira abroad bagitayo diaspora aba diaspora banange thank you very much Canada USA Sweden America Italy Norway, Denmark, England. Nabali Saudi Arabia. Abo babera bweru. Walwe yagamba mbu atabali South Africa olinyo. Nenga abaana bangaba bali Saudi Arabia bambi Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Iraq, Qatar tubatumiddeko nnyo abaana bebasinga okusubscribe okusharing ennyo ku TikTok nokulaba obuntu babe balina data baba ku free data mama n'abe Uganda balina ashanavaganira abantu soko babuzeko banayiga abalabi baffe aba Life Experience Uganda olwaleero luli mu weekend mujja kwebuza lwaki Prince yamuleero zebwoti ndi mukalineni somino kasomeno ndi mulineni lero gogwamu ajja kumpulira ajja ku naye ng'ate njagala obbategeeza enganze era sijja kubaali nako omukazi omunaku tekitegeeza mbu tolinaamu omutima nga munaku asha nabwe osobola okubeera awo tolinaamu ninga omutima oyinamu nga ndi mugaga ng'osobola okungamba bwe tutuuka wali nogamba Prince leero tukwatamu leero nze nkulimu ne wabaawo oli n'akola ati amala kulaba ng'eggumba likulagira kutta n'alyoka avaayo n'agamba kakati sawa yakulwanirira n'ava naye ng'abalabi baffe aba Life Experience Uganda mukutu gwaffe gwa YouTube musubscribing muyinza okusubscribing ne TikTok tulina Life Experience Uganda buli clips obwo n'omuntu ayagala obutema mugenda ku mukutu gwa YouTube ofune oyagala okutemamu abamu bagenda ne Prince nze nyina kembadde njagala gundi yamwe nalabye ate ndaba tekaweddeyo genda ku YouTube oteme kuyagala nga gwe kwabadde oyagala okugenda postinga kokola ki oyagala naye nga bannaye tuli olunaku lwaleero lwa mukaga tuli wano ku Silverback ekifo kiri ku Salama Road eyeetaaga ebyokulya n'ebyokunywa bayire babiina byonna piraawo mulungi byonna balina bage nnungi okusinga njagala abaagalwa babayita abaagalana n'olukundo bannaye mujje mutuuleko mu kafo kalabika bulungi ndowooza munda bawene asha naava buli wiiki nyina okujjako wano nendeetawo omuntu naye sireeta wanjawulo omwoyo bonna babadde balinze siyinza kwokya so mujje muwagire ku Silverback balina ebyokulya n'ebyokunywa balina kawa kibakoleza akamotoka nekanekanekana ate nga tekamu omusimbi omwami bamwita Ranks Otto ate nga kwekunyirira bweti tunyirira ku pizza za Silverback ate Otto naye n'ateekamu akasimbi
bane mumuwagire ranks auto mugende wali eri ku Jambo Bond wali nakawa simu kwerioko emotoka yesi yadduka bana abayaye bemakindi abatunde emotoka nagitunde emirundi 8 kiribwe kiti nyina omuvubuka omu yaŋŋambye mvuko ya aina wabeera side zo ku Ntebbe radio ko yaŋŋamba Prince nagenze wa ranks naye ekyantute wa ranks gwe ne banno bendaba mbamanyi ate mmwe muturecommendinga ewani fere tukugamba muntu ng'agenda kukola bino nagamba singa wanaabawo embeera yonna manya abantu abarecommending omwami ono nja batuukirira kubanga omuntu oyo mukwano gwaffe Nyonze ne Josh yaŋŋambye nagenze wa ranks auto ndaba mumulanga nnyo ku pano yammwe ne ŋŋamba kaŋŋende wa ranks era yaŋŋambye bali mu mbeera nnungi bakikwasaganza good terms akamotoka yakafunye kayagala era ranks webale nnyo okubanga omwami wamukutte bulungi yavudde n'atugamba bamukutte bulungi bane mugende wa ranks yetumwesiga ebintu ebitambulira omuntu gwe twogera wano ku channel kitegeeza kyabaakola kibadde kubanga tetujja kubuukira muntu gwe tategeera omuntu gwe tukugamba tuba tumaze okumanya netumwekenneenya netugamba kakati awo wookutte wewe wennyini olunaku lweggulo asha ate nga tumirako nga tetunagenda njagala omuntu akuli ku mutima yani omuntu gwe ntumira ndi ku mutima oyo awulira nga njagala ku mutima nga nange mwagala ekikigwe naye nga seerabidde nnyo njagala kutumira ne ku bantu baffe aba Siplonge ate nga nange awo wennyini ntumirako omukulu Josh MC the amplified king memba munnaffe taliiwe time agenda kubanga akoma yabadde akrosinga boda ne balika basaze boda kati balina ate bayingidde mu nsi ndala ate netumirako n'omukyala omumbejja ssebo yagaana okumuyita bamuyita omumbejja ssebo dana kanaakulya tukutumirako nnyo tubadde tukusuubira olunaku olwaleero ne munnange bwekityo bwekize naye nga tusubire entime njagala n'okwebaza bakasitoma bange abampagira bebaze bana bakasitoma bange abawagira Shanali Shabeding mwe muntaddewo kubanga nkyaliwo nasobola okujjako wano nange njogera nemundabanga mumpa amaanyi kiba kitegeeza bampa amaanyi mwebale kumpagira era mweyongere okumpagira ebyewumbuliri byo nja bibatuusaako ate nga I have good quality I have bed sheets I have blankets ina towels bintu birungi nnyo munoonyeko wali eri ku bypass building mu Kikuubo muwajja kuba enamba yange eri ku TikTok buli wamu wonna ku TikTok gwe oli osanga Prince Liam official genda onoonye ku bio namba kweri osobole okubanga onoonyaako tukola ka delivery osobola okutuuka ku dduuka niyo abantu abasinga ne Prince nze ebintu by'okutambula mu kumugotteko gw'e Kampala njagala bintu ndagaako genda wano nnoonyaako nyingira wali ku WhatsApp twogere babifuna era bannebaza ne boba oli Kasese ne boba oli Mbalala bikutuukako so Ashadaba wiiki eno yennyini tubadde n'emboozi ezitambula era nga ze tuzze okusunsulirako tubadde n'emboozi y'omwana muto nnyo yalina emyaka tengetenge 13 nga bafunyemuuko obutakkaanya ne maneja we I remember gundi ono yali maneja we Wembule by then nga nkyasula ebuziga nali neighbor waabwe Wembule ndowooza waliwo ebyamutuukako ne baawukana n'asobola n'okuba ng'amuta n'afuna manager omulala n'afuna Michael okusinziira bwe wabirabye nga tetunagenda wala olaba kiki ekiri wakati wa taata ne manager n'omwana okusooka taata wa Tengetenge mwami Kakanzu yeewumuzi mwami Kakanzu yeewumuzi atya tasobola kutugaba omwana oyo mulaba taata Michael babadde ku live ya Bulunoke Michael ebintu byonna bye yayogedde sente zamuwa taata talina ze yakoze eki ze yeeganye tayaga nava bwe mbanga nkulumiriza ekintu nga kya ssente oli wadde mbogamba nsiri ankuwadde mmeka naye kiraga yakkiriza ssente yakola ki bwebanga basobolayo n'ofuna gigi ne basobola kuba nga bakuwako miliyoni 4 notavaayo kuteerawo omwana awo omwana ono kantu omwana ono agenda kutuuka okubanga alina waatuuse ng'ate takyalina ffeemu gy'alina kuba akula nga Baby Gloria okula n'otuka okuba nga abantu bakumanyiza amaaso essaawa zino wabanga akyasobola okufuna akasente kafunye nze mbadde njala kuba kataata yatulaze Tengetenge alinga yalabirira famire
omwana omuto alina baganda babakulu mbu taata we ekisooka omusajja ono okumanya omusajja ono muzibu nnyo omwana we bwe yava e Dubai yajja n'essimu iPhone 16 Pro Max yagimuggyako n'agiwa maama w'omuto amanyiro ebintu byani bya taata bya mwana omwana oyo yali alonda scrap manyi wali kulwasa wabeera yali alonda ki scrap Wembule gye yakola ki yamujja n'amuyingiza Wembule Foundation n'atandika okubeera naye era ebisaga zezo tetuvudde awo Wembule bibaddewo nga waliwo gwe bayita Sozi kazini wa Tengetenge bwe bazze bali mu kintu kino kakati nyino ekintu ekyannumye taata avuddeyo n'ayimirira omwana we badde baagala mu sponsoringa kusoma taata yalabye sponsor tajagala ayagala cash kuba mufunamu otegedde essaawa zino kakanzu taata w'omwana oyo nze nganze mbadde njagala Asha ffenna tuli wano nga tuli bantu bakulu bw'abanga yavaayo n'atabeerawo ku mwana ono omanyi Asha abantu batwagala nnyo nga tuvuddemu essaawa zino bali wano bakulaba naye bwe banaakulaba ng'oli mu State House bakwasa akawumbi amasimu gagenda kuvuga 10 mangi kati munkubira mulaba sirinaamu nebindi essaawa yonna bajja kukubira n'abadde takubira myaka 10 Asha kati omwana yayiseemu nja bavuma tebanjasamiranga omwana yayiseemu ekisoko ate ekisoka taata kale omwana sijja munenya omwana oyo enkula gye ffenna tugimanyi jazaakulamu ya street omwana twabadde mu kamera yabuukabuuka ye yeetala bali mu kamera bali ku interview naye ng'abuukabuuka mu kamera bwadde talina mpisa n'ekyo kyonna kivaawa omwana wo Asha bw'akeera nga talina mpisa basooka kunenyani omuzadde okitegedde oyo nanga tutunagenda wala maama mu kusooka yali mu bintu bino ndoza n'abivaamu baabimugobamu taata alemesezza omwana okibajja omwana oyo mbu bali bamuyise e Canada n'amulemesa taata lwakuba taata tebamuwa visa n'agamba bw'abanga jjukira aba authority bw'abanga eyange tefulumye wano wabasigala so katupuleyingeko taata nga nnyonnyola kigezezzaako era nnyinza okulaga bunze nakuli short screen okuva mu mannya gali omusajja oyo agambye short screen short kale tugende ayinza okukwata akawunti zo n'azitunda akawunti emu erikwaisokoleka akawunti emu eya YouTube erina miliyoni 4 n'ekigwamu miliyoni 4 naki ekitundu 4 million point 2 oyinza okukola nti omwezi esasula $10 akaunti ya YouTube eriko subscribers millions 4 waawo wenyini katukwatemu bw'agamba nti nno manager yabagambye nti buli mwezi akaunti yaabwe ereeta $10 size $3.7 tugeze taata atunuulidde akaunti z'omwana zaataakera ku makya kuzimba bannange bannayuganda tuzibuka amaaso era tulabuka amaaso simanyi amaaso gabeere majoji oba lwe luganda olutuufu taata ekyo sinaliyo tugirabyeko kati taata Tengetenge avuddeyo mujjukirako taata wa Champion Gudo Champion Gudo Fresh Kid Champion Gudo yaliwo ate yali okufangoni taata we siwe yamutwali yes Fresh Kid sinaliyo zizze nnyo abaana okufuuka baserebu ate ng'era bakitaabwe be babakwati njiita nsaalu taata lwaki togenda n'okola n'ova ku bintu by'omwana nze ndi tiimu manager lwaki webale nnyo nange manager yakeera ku makya n'acreating account ze mukaayanira obudde buno ng'ate mwanditudde ku mmeeza ne muteesa bane bwe nkeera ku makya ne creating ekintu kyange temumanyi maanyi gembanga gye oba wembanga funye neŋŋamba omwana no yes bagambye mbu face ye yebadde erabika yes omwana yalina amagezi aga creating account ebyo byonna omwana oyo byalina abantu abazze bamuyambako naye ate abazadde mutusobera mulinga abakotogera abaana bammwe okubalemesa batuule bateese naye terigamba mbu akwata account zonna azituwe yatuggyeko media handle
Yes, Prince yabajjeko media handles. Mukoleza mwetenge wali akoze erinnya. Obadde okimanyi mutata yakolako account ne tenge neegaana okukola. Yagaana okukola. Abazadde abamu mutusobera. Tata tamanyi na simu. Essaawa zinakayanira akawunti. Abaana. Essaawa zinakayanira akawunti. You know. Agenda zikozesa ki? Mwenyini agulewo akawunti ejja kukola. Tengetongo lwedda ayina erinnya. Baguddewo. Bagigulewo. Kuba kati bino ebintu biraba abazadde sinali ezo zibaddewo kwabo abaana abadde basereebu. Temumanyi buzibu ki bano bantu be bayitamu kufuna na mirimu gino baana bamwe gye balina mubafuula ababi. Bagambye Michael ajje content watenge. Michael yagambye nja kujjayo content bamwagala. Naye account tazibawa nange ndi team manager. Otegede ekisooka omwana oyo bazze bamunyigiriza Michael. Busaga ziri ebibadde munda already kyekire kikulagambo bwe yafunanga ssente nga taata amuwa taata basobole omuweera miliyoni 4 ne bamubuuza wakolako ki n'agamba mbu yaziteeka ku mmeeza kulabirira Abaganda batengete. Imagine n'atasobola ddugulirako omwana oyo akataka kaali keera kulwasa wali eri mu mazzi. N'atasobola ggulirako yazikkiriza yakola ki yazifuna. Omwana oyo yali agenda mu nsi ki UK n'amulemesa okugenda e UK kubanga yagamba bate batwalirako ye waliwo abafamire bonna wuliriza kweyo trip Bobi Wine yagenda n'agenda n'omuntu omu omulala yagenda yali ani oyo King Saha teyatwala muntu. Taata wa tenge yali agala kutwala family yonna. Katupulengeko ne era nawo n'alemesa tenge okola ki? Is account rwendi yagadde rwendi ziwatenge. Yes. Sigali. I'm team you. Kugamba mbutenge awezeza emyaka 18 mu account. Ate omwana wakkiriza n'agaya kole nawe. Era kikyusa erinnya. Baya agenda kitumaramu. Agenda mukole we yagitumira mbutenge. Kale account zange. Yes. Content omujjako. Bakugamba ojjeko content we. Ekyo jaki. Sikirinaako buzibu. Kuba twali mu meeting, omwana n'alamuna naye kumulekera accounts ze nja kwetandikirawo ebyange. Omwana nga yayogera. Owayiriza nnyo naawe ate. Tukoma wano. First of all, tenge yengo omwana talina mpisa. Bamukuza bubi. Omwana oyo wabeera nga mwana wa Musiraamu. Atatyako bantu bakulu mbugwe you know omuntu abadde abayamba. Kumpi waaba nti ssente zonna ze babadde bakola nti tenge yabadde alise ewaabwe. Manager waabwe abadde kikulu. You guys musiimeeko abantu. Ate Asha bwe tuddako wali. Omanyi lwaki Michael yabagambye mbu ku YouTube okubafunako $36 $10. Michael mugezi. Nnyo. Mwagadde. Michael mugezi. Michael nkunoonya mukwano. Michael alina amagezi ate kambabuulire Asha. N'ekira kye njagala okumanya kati omanyi tulabye ku bintu bino okimanye downfall ya mwana we taata we gyali mukola. Downfall. Omwana ali mu kugwa. Naye nga abazadde. Omwana oyo brand. Okisooka tenge y'omu ku bantu abadde basinga followingibwa. Uganda. Abazaamuza bamutwala e Dubai bamukola mu ssente ng'okulaba ku tenge biramu 10. Kumulabako bulabi nga bamutwala mu baana b'abawalabu mulabako. Omuvubuka oyo n'avaayo n'agamba bwe baava e Dubai bamuleetera ka iPhone 11 ng'ekirabo. Aliwa Michael ku gigi yenna eyatambula e Dubai yafunako ka iPhone 11. So ensonga za tenge tukyazikwasizza kuba leero Bruno Kerero nina ka video kendabyeko ne katubyekene. Paka kumande tulala. Naye balina ekintu kye batandise okukola Bruno Kesi kyagala. Kitya. Yatandise okutambuza omwana oyo mbana abagenda omuwa obusimu nkya bagenda mulaba nga alinga akola obulango. Bruno Ke tukwebaza omulimu gw'okola. Era tukwebaza okubambi okuyamba abana Uganda
nenga nate brand y'omwana mugisuula Asha tuddeko ne kano batata lunaku zino balina engeri gye batandise okwereeta mu kamera taata wagundi yatandise okutula mu kantu ate tata wa shawa tata wa shawa watengetenge oluva wesibifo oluva lunoko genda mulabanga bamukyazizza ku ndala ne ku ndala olwo atandise akantu genda mulabanga naye takyakavaamu ajja kubanga tata wa shawa bane bazadde baffe mugezezaako okutuswaza bannange kakati emyaka gya muzeeyi wa tengetenge otugamba abaana 9 tengetenge abalabirire omwana omuto abakuzaalira novayo noyomba ne mu kamera n'essente zonna ze bamuwadde talina bamubuuza omwana oyo wali omuguliddewo ka akawunti nga gwe taata w'omwana alumirira omwana tekaliwo mbu ssente ziyamba baganda be imagine ogamba yamumalirize nomumalirize oyo musiraamu weewummuze taata tengetenge oli weewummuze bino byesonyiwe soka tomanyi ssimu tojja kusobola akawunti naye banaazikwasa nze kyensaba Asha batuule ku mmeeza ne Michael nze message yange esembayo ku nsonga za tengetenge manager awamu ne kitaawo omwana manager weba ku kakatoba wa account weba byampaka yes weba mukako okuba wa account bakere ku mache ba creating ezabwe content waba asabye nti aveyo yes aveyo naye kyaliddeko kimala tata omwana alinga ate yazze okusuula omwana omwana oyo muto okubanga alabirira family bye byali ku fresh kid one ne champion good kati uyo bamutwala buli tata zena alipira ali olabe success y'omuntu kigo kugamulinga atabakwatirwa abaana bammwe nugu you guys come on Asha abazadde nabo no batufuukidde ekirala bannange wetutula mu kantu twaza musango mutuleke bannange Asha abanange ndeete maama wange mama nzo wange singa mutoza mu kamera nsonyiwa mama nze kati kiringa ndi muzadde wange nze from day one mama wange ayambala gome si shariat ngoyempa neno sango omukazi omu ng'atadde naye kubye sompino mukwa bulina opale buno bwe babaletera bulegingi obukoma muno muyita bulegingi short obo nekamumima yenna obu bazadde baffe mugezeza kutuswaza by the way this week omukyala Spice Diana ajala namukwaya mukwano nze namusanyukiddeko waliwo akayimba ak'omukyala yasooka oyimba wano e Uganda nabalabe n'ennyombi tembo bagendayo mukyala bakamuwadde akaddemu ate oyo omwesiga agenda kaddamu bulungi omukulu ono omwami bamuyita manager balunywa by the way yatuwadde ka information yako era nga entime tulindirire Spice y'omu bamugambira kayimba bamuwadde ennyimba aziddemu weziri awo ez'omukyala aziddemu zayagala all is good ajja kubuddamu obwo buyimba bwedde obwo munnaye bwakwatanga mwesiga namukwaya mwesiga ajja kaddamu naye waŋŋamba okuntwala ewa Spice simanyi ngenda kunoonya ku manager Ganta nkutumiriza manager Ganta bannaye twagala kunoonyako naye nga Hajala namukwaya agenda kuddamu omukyala we bamuyisaani erinnya mpozi omukyala oli erinnya lyanvudde nno bano abakyala abakadongo kamu akaddiye bagamba walyankaaga emirembe gy'enkaaga nyabo mulembe gwane ogwo gwali gwamini gwali gwo era utwali mwamini awo obote naye nga olaba balonze kwomu ku bayimbi ne bagamba Spice Diana agenda okuddamu akayimba k'omukyalo Spice Diana yaze mu kayimba k'omuntu yennaawo akayimba akakadde abadde taddanga naye I'm so happy sisuubira nti yali azzeemuko ku luyimba lwonna tululindirire end time Spice agenda kuddamu akayimba ak'omukyala kyemanya bangi tujja kuyita wangi baluteeketeeke lusobole okuba nga lutuukako mu matu nga tuwulira masavu mereere oyo mwana nze omwesiga namukwaya mujja muwulira mukwano nga tuvudde wa namukwaya eggulo twadde ku Serena wa Karokasita bananga bayimbi mwebale kumwagala mwebale mwerekerako babebi mwanyumi banayo bwalo bwabaddeyo nga bonna bunyumi mama Kisoto yabaddeyo mama Kisoto yabadde waleri mama Kisoto ku Serena nkutumiddeko emakindye era nga bakyala oyo mwennyini ow'Ekisoto bananga abakyala abagala okutambulako ogendako ew'omwagalwawo ku weekend genda ewa mama Kisoto ogule ekisoto ogende nakyo mu nsawo
tutukeyo n'oswala ate n'ojja batunyoza Veronica nga yanyumidde nnyo ne Kalukasita nga bali ku stage mu kalwedi ako nga ko yambadde abaana banyumye Jesse nozo sina muntu gwe nalabye wa Kalukasita atanyumye nalabye ose n'omukulu Papa Misa Semakula yabadde bambi abayimbi bagenzeeyo Kalukasita abayimbi babulaze omukwano nitegeka by the way yategese bulungi nnyo the sound was good Felony what? Felony events. Nenga the sound was good. Yeah. Everything was nice. The setup was okay. Yeah. Nenga kyalabise bulungi nnyo kintu kyabadde massive. Mwe bale kuba kyesanyusa nnyo kubanga bana Uganda bagenze ne basupportinga Ugandan music. Kiraga mbu tulina eddaala naffe kati we tulaga. Yes. Eranga. Serena VIP show bwetu ne jula. Essaawa yonna. Mary Butter naye agenda kubako HPR. Mary Butter 10 years of Mary Butter. Tugenda bera okusena hotel ate nga badai hadi ba Mary Butter mikwano je baganda be balamu mwenna mujje tujuze Serena Mary Butter in time by the way nakuzoma zikyambuza buza naye nga wanazi ngamba Monday nzi ako kazibe kapatuse naye atuse bagende bamuwagire bayitawo batyawo bajita batyo wane Muntebero front page mugende muwagire bajita sebavuga concert so katumaliriza katumalirize n'omukyala Fulfiga Nakangube Jennifer omukyala oyo bafunamu ko butakanya ne sijjukirako kibali kabo omukwano ne Mamito Justin Namere anti Mamito wa Papito webeyita tutuletegana abantu begamanya abogabwe Justin Namere minister why chusa mbigambo minister kale olutalo lwabwe lututeko okwo kukabanga ntandika bwenti abantu abo bamunjwemu era bwe baba baana ba like nga jajja waffe bonna yabazaala tusaba wabeewo omutabaganya anaabatabaganya neje tugenda ekijja si muntu Fulfiga yogedde bingi Fulfiga yakolimye yakaabye on top of that Prince abantu bakoze abantu ebintu bo ne batabiraba ye ke bamukozeeko akamu oba akatono n'ayagala okulaga obulumi bwe we buli siina muntu gwendiko wabula abantu bakaaba olw'abantu abamu nga ye be bamukozeeko akantu akamu olw'abantu kati ye nga akantu akamu ate ayagala ayolesa obulumi bwe eri abantu so abantu abo banjwemu gwe bali mu kweyuzaayuza oli minisita ono talina kifo just bamwamba so nga tetugenzeeyo mu bingi katusooke tubapuleyingire tetwagala kwogera byansimatu mwennyini bye yayogedde yakaabye n'amaziga olaba Mama Flower akaaba amaziga waliwo ebikono Mama Flower akaaba amaziga anti kati omuminisita ndi bimere bya mbizi mubi era muwala na paka kwata mukatono temwana amaziga yakabega ani bimere bya mbizi ate mamanyi mukwano tebamwogedde genda mu maaso naye bannange tugende essaawa yonna bakuyita bimere bya internet etutta nze ye banku abasajja abasaaka aba wadukulunyiza ezziga naye yago gakaaba ali gakaaba n'emagombe ne muntana gali mubeerako ne ku baana be gali kulukuta olaba akaaba tebamukubi agenda kugakaaba paka magombe byebyo obulumi nga bungi nnyo buva ku mutima kati wano ya byebyo ebya Justin Namere n'omukyala Jennifer Nakangube nga gwe Prince ensonga zaabwe ziraba otya nga bba abantu abakulu kuba ono ye ebigambo byavaamu si biwoomu anti kaakati nze nganze kyembadde ndaba nganze ndowooza yange owekitiibwa honorable minister Justin Namere kati tulina eddaala bwetuli ayina watuuse tulina eddaala bwe tukoze eki waliwo kati ebintu betakyalina kurespondinga tetubiwa budde essaawa zino kati takyalina budde bugenda kudda ku media kutandika era mbadde nsaba information ene tuuke awali honorable wange mwagala nnyo Mamito wa Papito mbagala nnyo essaawa zonna yatugana tugenda ba ku Mirembe Village wali tulina okukyalawo mbadde nsaba tubeeko level kati wetweteeka tubeeko level tukola ki wetweteeka kakati
essaawa zino tulina we tuli okitegedde so ate tulina we tuli ate tuleke kwessa twalinnya kati ebintu ebimu kati tubirabe nga abatabirabye tufokasinge ku nsonga z'eggwanga tulwanire n'ensonga zewagambye nga muwazze okugamba okulwanirira PDM abalya ssente za PDM abalya ssente za parish development model so tulwanire ebintu nga bigenda okutwala eggwanga ki so ebitalina makulu tetubiwa makulu so ensonga yange nze yeeyo sijja kiyingira nange nga maliriza ku nsonga y'omukyala Jennifer Nakangubi awamu ne Mamito Justin Namere oyina level woli oyina level wotuuse sawa zino oli MP right ate ng'oli minister kitegeeza oyina office yo kitegeeza oyina woli abakulwanyisa bagenda vaayo omuntu ne bwalikera ku makya n'akusa mbadde nsaba maama Justin Namere toddamu tokola reply kolera Abannayuganda kiwakolako kimala saawa zino yambala ekintu eki oyo ninawe namuleka tubadde tusaba busabi muli banjwemu naye maama tusaba busabi yambala akagatto nti waliwo ebintu bye nina okuddamu nebye sirina kuddamu olw'ekitiibwa okusigaza ekitiibwa kuba yo omukyala ku sayidi emu munnange omumwagwe gwo gufulumya buli kimu tubadde tusaba ku luno Justin Namere Mamito toddamu olutalo kuba buli like ono buli waweereza naawe n'oyongerezaako terugenda kuggwa amanyi kati we tumwagala waliwo bennakutte wano wadde ssente badde tebazikwata bulungi twagala ebyo bitukwagalamu entalo ng'ezo zino buno kati obutalo bwa social media buno butalina makulu tobuwa makulu era tusaba Team Life Experience Uganda abagala Mamito naffe abakwagala munnange toddamu towalipulayi tetukyalina bintu bitalina makulu Mamito tuba twokyezza toyokya mukwano mbadde njala nabeera pyara we pyara nelwakuba saasi Asha wasoma naye obuzibu obuliwo ebintu byewasomerera birala bye binaate byeddukanya kituufu nnyo kakati ate olina okwongerako koosi ngenda kwongerako koosi mu maaso awo tumalirize Prince naye nga abalabi baffe aba Life Experience mwongere okusubscribing ekyo sijja kukowa kibagamba yes ate nga omwami bamuyise Prince Liam ali awo mu tawuni bayitawo mu kikuubo mugende muwagire Shanalisha Bedding ayina amasuka amalungi ayina pillows ennungi towels ennungi mweno bantwala go back to school bambi ayina package yammwe ate ku bay ensamsa weekend eddako yesembayo ya go back mugende mumuwagire enamba ye yesimu osobola okujjaawo enamba eriwo yonna yonna n'okuba njagala Shanalisha Bedding yes tusobola okuba nga tukola ki tuba kutuusaako ate nga n'abanavas biti olunaku olwaleero be bankozeeko gendo bawagire wali eri Makindye ku New York awo bw'otuuka obuuza omukyala bamuyita Nava bagenda kuba bamukutuusaako bulungi nnyo ennamba ezo eziri ku screen z'osobola okubako era n'obafuna tumukutuusaako bulungi nnyo bakola kukyala kuhingira kwanjula mbaga birthday baby shower ngenda out Navas Beauty and Makeup come and support us thank you very much yeah amai wenyuma nange oluzungu nonga ntama akamukulu kasukute twakugenda nange bana twalize ambassador wa splash anange soko lindeko yake nyini yatugambye abaleeta info tebateekako ka brand ambassador bo baleeta ambassador saba yonna ate emikutu gyonna ne gikikuba ne gikiwanika soko tetuli kusonyiwa Isaac Katende yatugenda anyway kongs munnange naye nga naffe we tugenda awo Asha sawa yonna splash nabadde manyi bamuwadde okufa mu gavumenti nenga kongula era tukuyeza ekuba kati egigi yabadde official kiba kitegeeza bakwasiza obwa brand ambassador yegwe kitunzi yegwe alangira buli kimu omwana yakomendize n'agamba mbuba agenda beera brand ambassador wa Splash nseri bwera nenga anko kukuwaza watuvuze speed 18 notweralikiriza abamu twadde tutegesa amasuuti tutandise kumanya oli brand ambassador waba YouTuber bakikuwadde
yabadde ku Bulabira Road wali eri nga abantu bonna balize press conference babanye omukulu azze kulambula obuzibu kazuku osaaga nnyo naawe naye nga ambassador wa Splash kyakunywa bayizo kuya sinsi wabula ebiwoma bigwa byokya okubaweereza tusinzira no ku Superback ekifo kiri ku Sama Road balina ebyokulya n'ebyokunywa gwe no munnange yetaze kapiza balina pizza yaabwe bulina kubayire batunda naye buy one get one ebeera ya Monday emitwalo gyo 3 bawagireko boza n'emmotoka kafo kalungi jangu tulewooko mubeere bulungi bye bye